Kwaniriza nate mu kitundu kino tugenda kulaba engeri famire ya Kalibbala gye yasasaanamu ng'amaze okuttibwa. Kutegeeza nti gwagala okubeera nga bakutungira engoye ezawula ekika omuli amasuuti, empale ssaako n'endala. Weekwate Lubega Designs awo ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala era ng'osobola obbakubirako ku 0705 14 639 nga bajja kutungira engoye zonna kazibeereza amasomero. Kalibbala ng'amaze okuttibwa mu 1994 abafamire ye baatandika okubeera nga bayingira Kampala omu ku omu. Naalongo yatuukira Kawempe gye baali baddukiddeko ogwasooka ate ne bamala ne badda mu kyalo. Ono yatuukira wa Luyombya mutabani wa muganda we Maaso n'abaana be 3 okwali Tezda Nabageesera, Elizabeth Nakalema ne Rovinsa Nabyonga. Amaka gaali geeyabuluzzaamu ng'abaana b'abamu basindikiddwa mu b'enganda zaabwe gye baba babeera mu bitundu ebitali bimu. Stephen Nkata, omulenzi yekka Naalongo gwe yali yatwala essingo, yamuweereza ewa mukulu we Ssewanyana omu ku booluganda lwa Kalibbala. Ssewanyana yali wa kuyigiriza Nkata ngeri yakuddukanyamu mudaala kubanga Ssewanyana yali musuubuzi mu katale ka Weekembe mu Kawempe akaali ku nsalosalo za Kampala ne Wakiso ku lw'ebbombo. Abawala Nambasa ono nga y'omu ku bawala abaakulira ewa Ssaalongo Kalibbala kyokka nga Kalibbala si ye yali amuzaala. Mutabani we Eriyabu Ssewanyana, Mire Nakulima, Moses Mujjabi Omuggalanda bo baabeeranga mu Kazige Kawempe ne nnyabwe Mary Nattimba Kalibbala. Obutafaananako n'abaana ba Kalibbala abasigadde wabula ye Nambasa ssaako n'Embawa obulamu bwabwe bwali bwa njawulo. Obulamu bwa bano bwakaluba ne batuuka n'okubeera nga beefumbiza era ng'abaami baabwe beramu ku baali abakozi ba kampuni enzimbi eya Roko Construction. Naalongo Kalibbala ne muganda we baapangisa omuzigo gwa njawulo ogweyawudde ku mutabani waabwe Paulo Luyombya eyali alabirira amaka gano. Mwannyina wa Luyombya omukulu Bengoma n'agenda e Kampala ne Bajja Mada Kalule eyali ssentala mu katale k'ente Ngoma ng'olutalo lwakatandika. N'abaana be 3 Kalule yatandika okukola ogw'okuweereza ku bizimbe oba guyita ogw'obwa poota nga muno mwe yajjanga ssente ezamuyambanga okupangisa. Guno bwe gwali ne kuwannyana kuba naye yatandikawo tonninnyira ng'atunda molokoni buli kawungeezi. Naalongo ne Maaso nabo baafunanga ennyama eya layisi mu lufula ya Kampala Meat Packers era nga mutabani wa Ssempala Gadimba eno gye yali akola ogw'obubaazi. Ssempala owooluganda ne Kalibbala ye yali kitaawe wa Ssewanyana ne Gadimba. Wabula omulimu guno tegwatambula bulungi olw'ebbula ly'abaguzi olwo kwe kuguza mu Owino gye baali baapangisa omudaala. Olwo mwaka gwa 1994 nga gunaatera okuggwako, Esau Wasuwa yali abeera ne Luyombya nga yali mu luwummula yakola ogw'okutambuza emmere ng'enkola bwe yali mu Owino. Olwo Nnabageesera yali aweza emyaka 11 egy'obukulu naye yayingizibwa mu mulimo guno gwe gumu. Waliwo omukazi eyali omusuubuzi eyali alinamu kasente yasaba Naalongo akkirize Nnabageesera agenda amuyambeko okulabirira abaana be Kansanga. Era eno Nnabageesera yabeerayo okutuusa kyenkana ku nkomerero y'olutalo. Waswa eyeeyoleka okubeera omwana omukozi ennyo era nga yali wa mpisa yafuna omusuubuzi eyamusaba ye ewa Naalongo alabirire abaana be. Omulimu gwa Naalongo ne Maaso tegwagenda wala olw'okuba nti akatale k'Owino kaali mu lutobazi ekyakugiranga abaguzi okugendayo okubeera nga bagulayo ebintu. Abo bokka abaali bawangaalidde mu katale kano be baalina abaguzi ab'enkalakkalira era nga bafunamu kasente akaali kawerako. Olwo nga abasuubuzi abasigadde naddala abapya be baalwaniranga abasuubuzi bano abaabeeranga aba bulijjo. Eky'omukisa entambula ejja mu kibuga n'okudda e Kawempe yalinga ya layisi olwa bbaasi za UTC ezatambuzanga abantu olunaku lwonna awatali kusirisaamu. Nti amaka agamu gaaleetanga ab'enganda babeere nga babayambako emirimu mu katale kyokka bo Naalongo ne Maaso bakkakkana omulimu gwabwe bagutadde. Maaso yalina omusuubuzi w'ente gwe baali babanja ng'ayitibwa Zubairi. Zubairi ono yali abeera ku kyalo Namataba e Bugerere mu disitulikiti ey'e Kayunga
nga yali atutte ente za kitaabwe Kalibbala ku bbanja olutalo bwe lwali nga terunnaba kutandika. Nga Ssekukkulu w'1984 awedde, Maaso yasalawo agende ebugerera abanje Zubairi alabe ne ku baana ba Kalibbala 6 abaali babeera mu b'eŋŋanda ab'enjawulo. Abaana bano kwaliko James Namisango yali abeera ne nnyina omuto Nanteza. Nanteza yali muganda wa mujja wa Nnaalongo ayitibwa Scovia Najjuma, ng'ono Kalibbala yali amulinamu abaana abawala 2. Abaana abalala 4 baabeeranga Nazigo ne muwala wa Kalibbala omukulu nga ye Gertrude Namala Nsubuga. Yoweri Nsubuga omu ku baazirwanako mu Ssematalo owookubiri ye yali bba wa Namala, ate ye James Masembe yali abeera ne nnyina omuto Ekirugu. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yali abeera ne nnyina omuto Ekirugu. Nazigo ne Kirugu bisangibwa ku luguudo lwa Jjinja okudda e Kayunga. Maaso yalinnya bbaasi ya UTC edda ku lw'Egayaza Nakwero era bayita Gayaza, Kalagi, Kasawo, Kayunga, Kangulumira okutuuka e Sukka. Namataba gye yasookera ewa Zubairi naye bye yasangayo byamumalamu amaanyi kuba bizinensi ya Zubairi yagisanga yaggwawo dda. Bw'atyo n'agenda ewa Nanteza kyokka agenda okutuukayo nga Namisango nnyina omuto. Nanteza yamusindika kukola bwayaaya ew'omusawo omu mu ddwaliro e Kayunga. Bw'atyo yeeyongerayo e Nazigo era eno yasanga bawala ba Kalibbala abaali babeera ne Naamala bali mu mbeera nnungi. Akaseera olwo nga kayiseewo mu Januari wa 1986 bayeekera ba NRA baawamba Kampala. Ebikujjuko by'essanyu ly'obuwanguzi byajjula mu maka g'aba Kalibbala ateekako ne ba Kaalule. Wabula nga tebannabakubera nga basiba engugu zaabwe okudda ku butaka bwabwe. Nnaalongo kyamutwalira omwezi Mulambo ogwokubiri nga yeetegereza embeera nga bweri, nga kw'otadde n'okubeera nga yali asisinkana abamu ku bantu be yali amanyi ku Republic House. Abamu ku bye yasisinkana kwaliko Lieutenant Yahaya Kiryowa yali avunaanyizibwa ku by'okwerinda eby'enkizo okuviira ddala mu nsiko ne mu maka g'obwa pulezidenti amapya. Museveni yali asigazza abaali abakuumi be mu nsiko alwana naye mu lutalo, nga kuno kwaliko Kanaakanga nga ye yali mu mitambo gy'eggye erikuuma pulezidenti, Meja Arthur Katuko ne Kano Sserwanga Lwanga abaali mu ggye lye limu. Nnaalongo yakizuula nti Sergeant Muluka Nnyindo Kyezira yali omufumbi yali aweereddwa ennyumba ey'ekisenge ekimu mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero, era yakakasa Nnaalongo nti obubaka bwajja kubutuusa ewa Sserwanga Lwanga. Obubaka bwatuuka mu budde naye Nnyindo Kyezira kyamukaluubirira okuddamu okulaba Nnaalongo era kyamutwalira omwezi mulamba Nnaalongo okufuna ekyali kiddiddwamu. Entambula bwe zaggulwawo Nnaalongo yalinnya takisi okugenda e Kawumu okubeera nga yeetegereza embeera nga bwe yali. Ng'ali mu takisi bamutegeeza nti waliwo ekimotoka ky'amagye mu kabuga k'e Mawale era nti abakiriko baagala kulaba Nnaalongo. Bamutegeeza nti waliyo emmere Nnyindo Kyezira gye yali amulekeddewo. Muluka yali amufuniddeyo ensawo y'obuwunga n'ey'ebijanjaalo. Mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 21 abafamire ya Kalibbala baasitula okubeera nga baddayo ku butaka. Kyokka Nakate yali mu kwetegekera emisomo gye egya siniya ye yabasooka okubeera nga addayo. E Kawumu
gwe baali bayita Ziriyana Kabooko gwe yali yateresa ssente okubeera ng'asasula abakozi balime ensiko eyali yeetooloola sitoowa. Ti sitoowa eno kye kizimbe kyokka ekyali kisigadde kiyimiridde ku bizimbe byonna ebyali ebya Kalibbala. Nti ennyumba esulwamu ennene, ennyumba eyali ey'akalanzi n'ekiyungu zaali zaggyibwako amabaati. Nalongo bwe yamala okuva mu kyalo n'addayo mu ttawuni ewaali abamu ku baana be, yabategeeza nga gavumenti bwe yali etaddewo okusoma okw'obwereere mu kitundu ky'Eruwero ewaali olutalo eri abo bonna abaali bakomyewo mu kitundu ekyo nga bavudde gye baali baddukidde. Mu mbeera y'emu ne mukyala Nayoga yali azudde bbe yali akulira eddwaliro ly'amagye ga NRM mu disitulikiti y'e Kabalole. Ono naye yamala wiiki 2 e Fort Portal ng'ali mu kumunoonya era bw'atyo n'amusanga ku ddwaliro lya Kisomolo ne basanyuka olw'okubeera nga baali beezudde.